Ku ssaawa 2 ez'enkya ya leero oluseregende lwa mmotoka omubadde omubiri gw'omugenzi Muhammad Ssegirinya abadde omubaka wa Kawempe North eyafudde olunaku lw'eggulo lutuuse ku Palamenti era nga wano sipiika wa Palamenti Anita Among nga yeggatiddwako ababaka ab'enjawulo babaddewo okwaniriza abadde mubaka munnaabwe. Jeneza oba yandibadde ng'essanduuko omubadde omubiri gwa Ssegirinya ng'esituliddwa abasirikale ba poliisi esoose kuteekebwa awatuukira abagenyi ku Palamenti era nga wano abakungu basobodde okussaamu omugenzi ekitiibwa ssaako n'okuwandiika mu kitabo ky'abakungubaze nga bakulembeddwamu sipiika Among. Abantu ab'enjawulo okubadde ab'eŋŋanda nga bakulembeddwamu maama w'omugenzi, bannabyabufuzi, mikwano gye babaddewo mu bungi okugoberera ebibadde bigenda mu maaso. Ku ssaawa 3 zennyini olutuula lwa Palamenti lutandise era nga wano lukubiriziddwa sipiika Anita Among. Despite the short tenure he has lived as a legislator in the 11th Parliament, Honorable Ssegirinya served the people of Kawempe North with distinction. His record of advocacy for better living conditions and humanity was very clear. Oluvannyuma jeneza omubadde omubiri gwa Ssegirinya eyingiziddwa mu kisenge awateesezebwa. Nga bwe kali akalombolombo k'enzikiriza y'Obuyisiraamu tewabaddewo kussa bimuli ku jeneza omubadde omugenzi Ssegirinya. Omubaka wa Bugweri Abdu Katuntu yaleese ekiteeso ekyokusiima emirimu egikoleddwa omubaka Muhammad Ssegirinya kyokka ng'enkola ebadde etera okubeerawo ekiteeso okusiima omubaka yenna abeera ajjuluddwa mu bulamu bw'ensi eno. Ssaabaminisita yabadde atera okuleeta ebiteeso ebisiima abagenzi. Honorable Ssegirinya is a reflection that in this country you can rise from obscurity to significance. If you watched the media yesterday, 2 hours on television was dedicated to the Honorable Ssegirinya. Kyokka kino kitabudde ababaka kubanga olutuula luno olusima Ssegirinya tewabaddewo minisita yenna abadde yatuuse kyokka ng'oluvannyuma minisita Balamu Balugahara yasoose okutuuka mu Palamenti nga yasoose okwetika omusalaba gwa gavumenti. The absence of the entire cabinet being absent, is it a demonstration that they are disinterested in the death, burial, and perhaps sickness and everything connected with the Honorable Ssegirinya? I cannot be able to account for the front bench and for whoever is not here. Personally, I was here by 7. I have been here. That shows you that for me, I take the institution very serious. Oluvannyuma amyuka Ssaabaminisita owookusatu Lukiya Isanga Nakadaama atuuse kyokka ng'ono agamba nti yaluddewo okufuna amawulire ag'obudde obw'olutuula lwa leero era ng'abadde mukosefukosefu kyokka kino tekimutaasizza ng'amaliriza yeetonze ku lwa gavumenti. It was approaching 9. Somebody called me from your office and told me it is 9. So that was miscommunication on time. So I'll apologize on behalf of government that it was not intentional and it was... I don't want to believe. I don't want to believe on miscommunication because I would take the responsibility. The order paper is very clear, and when I adjourned the house yesterday, I said we are adjourning to 9. Yes. Right, Honorable Speaker. Let us take the blame, but because I'm saying that I was sick, I was not here in the house, so I'm saying I'm apologizing. Embeera ngeze mu nteeko akulira oludda oluvuganya mu Palamenti Joel Ssenyonyi asembye ekiteeso ekyokusiima emirimu gya Ssegirinya abaddemu na NUP. Death is a painful aspect of life, regardless of the age at which one passes on. However, losing a youthful legislator at 37 years of age
who had huge dreams and aspirations is so tragic. Kitegeerekese nti obukadde obuwera 9 bwe busaasaanyiziddwa ku by'okujjanjaba omugenzi. The government of Uganda paid the medical bills of Honorable Ssegirinya during the course of his treatment, particularly when he was hospitalized at Aga Khan Hospital. Maybe it is fair to mention the figure, which rose to the tune of 939,268,000. Ababaka basoose okusiima omugenzi olw'okulafuuba n'okutuusa obuweereza eri abantu baabadde akiikirira naddala mu by'obujjanjabi ne byenfuna. In putting up that health facility at Kawempe, he actually also ensured that every mother that gave birth at this facility went home with a box, a sage box, a savings box. So Ssegirinya mpangadde naye era nga kyomwebaza nti yasobola okugula ambulance mu buladde bwe ne mu bulamu abadde nti ambulance yo tesirikanga ate nga tasaba abantu mafuta nga abaka abalala bangi abazirina naye yeye badde yabwereere. Then akola segi box eyambako abantu okusavinga culture y'okusavinga. So I think he's a hero. He's a hero in the other way. Namulabamu ekintu ekyo okuba humble. Abalala ono bamujjukira olw'okusaagirira kyokka ng'ebikwata ku bantu be abadde abirwanirira na bumalirivu. But Ssegirinya was very bold and very courageous to the extent that he was even thinking about the 2026 election. This is the man. That the National Unity Platform was for the downtrodden, for the commonest of people. And we asked, who are the people that represent them? And there was no debate. Honorable Ssegirinya represented what the best of our party represented. Kyokka waliwo abambalidde ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo okuli ekiramuzi nga babirumiriza nti singa baali batadde Ssegirinya ku kakalu ka kkooti nga bukyali n'asobola okufuna obujjanjabi osanga olwaleero yandibadde akyali mulamu. And having this temporary freedom probably would have helped this gentleman go and try to seek medical attention. He would not have gotten lost. But finally, we have him here. Plead. The police, people should be arrested, but with dignity. It hurts me to see people being thrown under those chairs, Madam Speaker. Obulamu bwe oba oli awo tugamba yandibadde afuna omukisa ogutaasibwa singa yali yateebwa n'aweebwa bbeeyo n'agenda afuna obujjanjabi obutuufu bwe yali asabye mu kaseera akatuufu ng'ekirwadde tekinnasajjuka. Asaba bbeeyo agende bamujjanjabe kooti n'egaana eyebeera mistake bw'obanga yali obwejjanjabi obumuwonya bwali buli bweru bandibadde bamuyamba n'agenda n'akola ki n'ajjanjabwa. So ku lwa gavumenti mbagambye eyo sorry for that mismanagement. Mu lutuula luno ababaka bajjukiza gavumenti okukozesa okufa kwa Ssegirinya okuyimbula abasibe bonna abavunaanibwa emisango egyekuusa ku by'obufuzi. Call upon government that there is still time. You can stand with Honorable Ssegirinya in just 2 ways. First and foremost, to drop the charges, but most importantly, to bail out all the political prisoners in prisons in Uganda. Ababaka beeyambisizza omukisa guno okwambalira omukulembeze w'eggwanga ku ky'okwagala okuggyawo akakalu ka poliisi ssaako n'aka kkooti. Kuumira abasibe ku poliisi mu bitundu ebimu teriyo obuduukulu bw'abakyala, mu bitundu ebirala temuliimu buduukulu busibibwamu baana bakyali bato abateeberezebwa okubanga balina emisango, so ng'enkola yokka eyaali yambye. Ate ne poliisi terina ekwata abantu bangi nga naye okubuuliriza tekunnaggwa kusobola kuyimirizaawo omusango gutwala wa DPP. Nti Honorable Ssegirinya abulire Katonda amu update wabaali bamuyita update nti Uganda yensi mu myaka ezijja Abannayuganda tebagenda kufuna bail ne bondi. Maanyi gali mu balamuzi tegali mu executive oba president. So sikirizingana n'abo bagamba nti president atiisa ye yaweereza ye endowooza ye naye nga gavumenti tunaba okukola etteeka nituleete mu palamenti tukyuse mu mateeka. Kitegeerekese nti Ssegirinya alese abaana 8 ekiwaliriza ababaka okuyisa ekiteeso eky'okuwaayo ekitundu ku musaala gyabwe okubadduukirira. To invest
for his family. You can imagine the burden that the family is going to have. I've calculated, Right Honourable Speaker, if each one of us here sacrificed only 300,000 shillings, the family would collect 150 million shillings, which is good enough for them to be able to invest. With amendment of payment of 300,000 per deduction per member of parliament, as passed in the resolution here. Speaker Among ne Minisita w'ebyamawulire Chris Balyomunsi beeyamye okusomesa abaana babiri aba Ssegirinya. Olutuula lwa Palamenti nga luwedde, ababaka abasiraamu basobodde okusaalira omwoyo gw'omugenzi. Jumakiriya, NTV ku ssaawa emu.